Attorney General naye ate ne bwe bakozesa ebyo ebitali ebituufu ku president. Kabatsa akulira ebyamateeka mu State House bwe yalabika mu kakiiko akabuuliriza ku ssente ezaasasulwa basajja balaba, kyategerekeka nti abakolera wansi we okuli Edward Muhoozi bawa pulezidenti amagezi amakyamu. Kabatsa agamba nti bawa Kiddo Makubi ye yali ssaabawolereza wa gavumenti omutawaana okubuuliriza ku nsonga z'abasajja balaba, kyokka teyazzaayo lipooti yonna okuggyako okugenda mu maaso ne yeewa obuyinza okuliyirira abasajja balaba omudidi gwa ssente. Ne bwe mba namuwandiikira nga bwe bagamba nti petition wagimuwa n'ogamba akozese formula nali sigimanyi. Formula gye bakozesa okusasula obutale be baali bagimanyi, be baalina bavaliwazi, be baalina buli muntu yenna alina okukola ekituufu. Kabatsa ajongolodde olugambo oluyita mu bantu nti pulezidenti yeekobaana ne basajja balaba. Baba balina okulowooza nti pulezidenti oba yalina olukwe ne basajja balaba. Pulezidenti olukwe lwe lwali kujja basajja balaba mu butale. Abaali wakati w'omuvuyo guno bamanyiddwa bulungi okusinziira ku Kabatsi nga n'olwekyo si buli mukozi wa State House nti alina okubeera ku bunkenke. Ebyo ebintu naffe ebitunyiiziza tuli ku bunkenke ate nga abaabikola weebali. Naye ffe abawandiika ne tugamba omulimu gugwo gukole bulungi kati ffe tuli ku bunkenke.